buterevu ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya enkyalero. Program eno tukujukiza nti eddamu kuzanyibwa olweggulo mu program ey'emisingi. Buli Lwakubiri tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo. Aloysius Bugingo ye musumba wa House of Prayer Ministries International. Twebaza Mukama olw'ekisa ekingi n'akaseera nga kano ak'okusoma ku kigambo kya Mukama n'okwongera okufuna amagezi agatuzimba mu bulamu obw'okunsi ne mu bulamu obw'eggulu. Amanyi agange nze Principal, twongera okuyozaayoza abazadde n'abayizi abasobodde okuddayo ku masomero. Kisa kya Mukama neera okuba nti omuyizi asobodde okusenvula okuva ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala. Waliwo bangi abatasobodde okutuuka ku ekyo. Abatanabakozaayo abaana ku masomero twongera kubasabira era twongera n'okubagumya nti omukisa weeguli era mujja kuwangula. Bwetu bwetandise program nsaba nyaniriza omusumba Aloysius Bugingo libeera ssanyu buli lwenkusinkana musumba. Amina, nange nsanyuka. Manya tugenda kukola giri emisingi ejja interaction. Yeebazibwe Mukama. Yeebazibwe nnyo. Mwase bulungi. Twase bulungi taata. Era ekabali bulungi. Ekabali bulungi Mukama atukuume. Amina. Twebaza Katonda nga bw'ogambye Katonda awo nti webaza abazadde okuba nti omulimu bagukoze n'abaana abajoyininga senior wano bajoyinize yesterday. Yes. Abaana abajoyininga senior wano bajoyinize yesterday. Bali awo mweri essanyu ly'okuba nti kaakati primary ogimazeeko. So naye nga batanaba kujoyininga era tukkiriza Katonda nga bajja kujoyininga. Bangi bakyanoonya ssente. Kiruma omwana okubanga first choice baamuwa nga n'aba second choice baamuwa naye nga choice ze zombi talina waagenda kulaga. Omuzadde tozisobola. Ng'omuzadde tojja zisobola. Naye omwana oyo amaze okutula ekyomusanvu eyagenze mu senior wano aba muntu mukulu. Ebibuuzo ebyo byebibuuzo ebisookerwako mu bulamu ebikola amakulu. PLE. Kaakati otuula ne muteesa n'omugamba choice zo zombi saazisobodde naye tojja kutuula waka ne mufuna essomero ery'essente entonotono. Essomero ery'essente entonotono oba basabye emmeka n'aviira ewaka. Oluusi abaana kizibu nnyo okusanga ng'omwana choice gye yakoze ng'eryoko ku kitundu. Ebeera walako ate aba n'ensonga lwaki eryo ly'essomero lyalonze. Naye ate wabeerawo amasomero ku kitundu gago gawera okaminga obubonero bwonna ate era nga tegafaayo oba mwagawa choice oba temwagawa. Nga ndowooza ne mu masomero ge bawa choice amasomero ago nga tegaliimu naye ng'ate gasomesa era gakoze abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa. Gasomesa kubanga go gatwala obubonero bwonna obuliwo. In fact ne failinga basobola omwacommodatinga ne bamukolamu omulimu with the assumption nti oluusi abaana balemererwa mu PLE naye ate n'azuukuka n'ava mu kwebaka ne mutulo. Kyobalabe ebbaluwa ya PLE wadde nnungi naye tekola nnyo waggulu gye tulaga. Waggulu singa omwana ava mutulo n'akola bulungi senior 4 basi future ebeera guaranteed. Ebeera guaranteed. So abazadde mwogere n'abaana abo abatanaba kuddayo ku ssomero ekyokubanga choices zombi tozisobodde tikitegeeza nti atuulaawo atandika ogenda okuweereza ku mayumba oba atandika okubeera ng'ali mu ludo oba alonda obucupa. Mukkiriziganye mutuule muteese muge nti olaba Katonda ono bw'ali mulamu. Oyinza n'okuba ng'ogenda kusomerayo ttaamu emu yokka oba bbiri nzifune ssente nkutwala ewalala. Ate ekyo nakyo kisoboka. Oyinza okutandikira eno awampimpi n'enomaliriza. Apola embeera tebeera ya lubeerera. Obusobozi buzze n'osobola tulina okukiyiga nti embeera tebeera ya lubeerera. Bw'eba mbi ejja kukyuka. Ate bw'eba nnungi olina okwegendereza ennyo kubanga era n'embeera ennungi esobola okukyuka. Esobola okuvaawo mu ngeri zonna ezitategerekese. Muyinza okwekanga nga breadwinner Katonda amuyise. So mu mbeera zonna omuntu alina okusigala nga muntu ate ateekwa okusigala nga
akutte Katonda. Bw'oba oli bubi kwata Katonda, bw'oba oli bulungi kwata Katonda. Abantu mbakulisaayo mu kisiibo kye twabaddemu kye twamaliriza ku Sande. Kati tugenda maaso n'okusaba n'okunoga ebyo bye twakkirizaako Mukama mu kisiibo eky'ennaku 14. Mukulikeeyo mu special services ezaaliwo wiiki y'okusiba eyasooka abakyala beeyiwa ku Kanani mu bungi. Married service ate ye yabadde mu wiiki eyasembyeyo mu kisiibo. Nayo yakutte wansi nekwatako ne waggulu. Ne tubeera ne night prayer nayo yabadde nnungi nnyo. Wiiki ewedde ebadde nnungi. Wiiki ewedde ebadde nnungi night prayer ne tugimaliriza. Ekisibo twakimaliriza ku Sunday ku ludda lw'ebyobufuzi oba ebyobukulembeze. Ate namo ekibiina ekipya nakyo kyasabuukuluddwa. Kibiina kisinde bagamba kisinde ekisinde ekya Patriotic League of Uganda nakyo kyasabuukuluddwa. So bingi olina kyolabamu ekyenjawulo mu Patriotic League of Uganda. Ekigambo kyennyini kye baakozezza kyendabamu omuziizi, omwoyo gw'eggwanga. Ekitutawaanya abantu bali mu Uganda naye ng'omwoyo guli mu mbuto zaabwe. Abantu bali mu Uganda naye nga Uganda yonna yagirabira mu lubuto lwe. So twetaagayo abalina omwoyo ogw'eggwanga. Bw'otunulira ba civil servant abaasooka si be bantu abalina ebintu ebyakabi ate nga baalinanga opportunities. Bw'otunulira enguudo ezaasooka enguudo ezo n'awamu gye zaali ebbalibbali eyo mu suburbs zamenyekamenyeka naye nga kakolasi we kaasigala wakulaga nti waaliwo omwoyo gw'eggwanga. Ne bw'ojja n'embazi osiba mulina okujja bangi ne mukwata n'ensulu ne mukwata akawugiro bwe kati akakolasi wedda akaasigala. So we need to go back to patriotism. Ntuuka ku Mulago Hospital nengenda ku kizimbe kya Parliament n'otunuulira ekizimbe n'ogamba nti bano bo babikolanga batya. Babikola sementi bamujjanga wa ekizimbe olabanga sementi alinga naye kati olwaleero ekizimbe bakizimba Musumba ne kisituka bwe kiti nga tekinaba na ku commissioningibwa. Amasomero gabise cracks already nga mwezi. Amasomero gabise nga tebanaba na kuyingira bibiina. Owalo ku 1962 n'olwaleero otuukawo n'okoonako bu administration blocks bwonna obwedda toyina kyogeraageranya nakyannaku zino. So ekisinde ekyo kyansanyusizza buli muntu addemu okwagala ensi ye, buli muntu addemu okwagala eggwanga lye. Ne mu bigambo ebingi ebyayogerwa nyina statement gye nawuliramu. Omuntu waddembe okukyawa gavumenti naye talina ddembe likyawa ggwanga. Gavumenti eri mu buyinza. Osobola okwawukana nayo. Tosobola kwawukana na ggwanga. Tetwawukana na ggwanga. Kituufu. Twetaaga okubeera n'omwoyo gw'eggwanga. In that bw'ozuula nga balina obuyambi bwe basabye nga Uganda. Tolinnya nnyonyi kugenda eri kubaga temuwa Uganda. Gy'obeera yewali bannyazaalabo, yewali basseezaalabo, yewali bagandabo, ebukojja n'emukika byonna bibeera mu Uganda. Wadde gwe Katonda akuwadde status. Naye abantu bonna abali mu Uganda balinako Oluganda kubanga mu Uganda bannayuganda tuli ba Luganda. Ate oba Abafirika tuli ba Luganda. Naye ate bannayuganda bali batya? Awo aboogera olulimi lw'owulira. Bw'osobola okubuuza nti ozaalibwa nti Palisa n'ogenda manyiyo eyo. Najjayo okwo n'onnyonnyola we wajja naga nti awo nno wabula kati otuuke ewaffe. Olaba ne bwe musinkana ebweru nga bannayuganda. Bondi eba yanjawulo tobanga asinkanye munnaggana. Bondi eba yanjawulo. So tetusaana kuba na munnabyabufuzi atambula amawanga gonna nga yakyawa gavumenti ate n'akyawa ne Uganda. Wakiri akyawe gavumenti kuba gavumenti esobola okuvaawo ku Uganda terivaawo. Kyetwagala ekyo twagala patriotism. Omuntu atuuke ebeerwa abagambe nti yo gavumenti erimu sijagala. Naye obuyambi buno bugende kubanga bugenda kuyamba abakyala abazaala baleme okufiira mu ssanya.
eddagala kale bayinza okubawo abanaliba naye era erinaafika ijja kubaako berijanjaba kwegamba ng'eddoboozi lya munnabyabufuzi ava e Uganda ligattako ku kusaba obuyambi kubanga tubwetaaga naye omuntu akomawo nga yeewana n'okwebana kuba ye emmere waka alina abaana be bali bulungi n'akomawo nga yeewanagaga nti obuyambi nabuyimiriza tebagenda bawa Uganda tebateekwa jjiwa kantu konna naye ng'ate akomyewo wano mu Uganda gye yagambye tebagiwa kuba teyesibwa jjanjabirwa yalina obusobozi obusobola okukwetuusaako obugabirizi buli bwe badde bugenda okukola ki bye badde bugenda butereevu so bw'ombuuza nti ekyokusaba okulula patriotic league of Uganda sirabawo byabufuzi ndabawo okuddamu kwagala nsi yaffe era nsaba bakole kopi bakope bannabyabufuzi bonna abali mu parties endala bajjeyo akagamba ku patriotism kuba kali registered tebagenda kakozesa naye bakolese bafostaringe patriotism banyikize patriotism butereevu bakinyikize munnayuganda bw'oba otambuddeko enguudo zonna eziri up country teziri mu binyanga bwezibeera wano kubanga eri tewaliwayo kya luguudo wano buli lwomugamba nti munyiize ne mwokya awo oyokeza ojja kubawo nga balinga bateredde naye amafuta gali ge bateeka wansi awo gasaanuusizza beetagayo ekiro ekyenkuba eki wasiimuuke tutandike okulengera ettaka ekivaamu gwe wenyine yeyokyawo ogenda kudda nga oyagala kusimbawo bitooke naye nga weerabidde nti guwayokya sipiriti y'okwekalakaasa eya Ssebusiru bwa Njoka olumanyi bwe lugwayo zitananyinizo enjoka zikeera ku makya ne zeekalakasiza mu muntu mu lubuto lwe ne zibuluma ne weenyoola n'ofuna amaddagala gonna nga tegakola ziringa ezirowooza nti bw'onoofa zo zinaasiga ate ziba na birowoozo ziba zasudde ebirowoozo nti ago ge maka gaazo ezookya amaka mwe zisula kaakati bwe ziwera ssaawa 11 omuntu n'akutuka afudde lubuto njoka zimulumye nnyo zigenda okwera eddakiika 10 eziddako nga yoba 10 simanyi kibeera mu lubuto eyo naye mu sekendi zeziddako supply eba ewedde nga n'enjoka zifiiramu Ssebusiru bwa Njoka zitta nannyinizo so effe kale twerabe ng'enjoka Uganda yenna nnyini Uganda muntu Uganda bw'asaanawo banagwa tituwona tetusobola kuwona ne bana abatulimba nti batuwa obutuuze ebweru era baba bamanyi gye twava nga tetunnaba kusanyukira kufuna butuuze bweru tusooke tulabe bajjajja baffe abaabakolerera babasasudde batya nnyo. Do you understand? Yes. Black Lives Matter. It's because they don't appreciate ebibuga byabwe byazimbibwa resources zaffe. Ebibuga byabwe byazimbibwa money power yaffe. Yes. They took the resources and the human resources. Ne tubazimbira naye omuddugavu mu America alinga momboze. So kati gwaveno babagenda kuwa obutuuze mu America sooka olaba abaaliyo mu 1700 abakusookayo babonaabona bitya n'olwaleero tebanabakutebenkera bakola movements ez'enjawulo eziwolereza obulamu bw'omuntu. kikulu nnyo okutegeera nti wano weewaffe ne twagalawo era njozaayoza ekisinde ekyo ekikulembeddwa General Muhoozi Kainerugaba ekya patriotism. Nalabye Honorable Mike Mukula, nendaba Honorable Margaret Muhanga, nendaba Honorable Frank Tumwebaze, nendaba nga tekitandise bubi. Abo bwe basajja abakiwa vibrance abasobola okukiwa momentum. Abantu babaddeyo bangi nnyo ate era abantu babaddeko bangi kuba Salt TV yakwata Uganda yonna n'egiteekawo. Uganda abantu abali mu Uganda obukadde 45 tolina kisaawe obateeka naye osobola obbagatta ne babeera wamu mu mwoyo gumu okuyita mu tekinologiya. So abantu bangi ababaddeyo wadde nga
tunokolamu abo betwalabye ne mu bye tusinga okulowoozaako byebigambo byabwe nanyumiddwa nnyo ebigambo bya Honorable Captain Michael Mukula bwe yagambye nti omuntu ateekwa okubanga bw'aba akyawa gavumenti eryo ddembe lye naye takyawa Uganda gwe mulama gwa Patriotic League yagala Uganda. Era ndowooza gwe mwoyo guli gwe tutandise nagwo ogw'okugamba nti olwaleero kyekiviirako embeera eno okuba nti ekizimbe tulina ebizimbe byazimbibwa mu G6 n'olwaleero bikyayimiridde n'olwaleero oli bakwata sente ne baziwa district ne bazimba ekizimbe ku ssaawa ey'okukikommissioninga nga kirimu olwatika. His Excellency Kaguta Museveni akoze nnyo era kyemmanyi buli muntu mu Uganda agandi singa twalina abalina omwoyo ogwo 1,000 ekikumi bandikoleredde obukadde 40 mu 5 akoze nnyo era twali tulwayo munnabyabufuzi avaayo asimenti Museveni akoze ekyo kyekitubulamu. Nze ebirowoozo byange biga nti singa ne gavumenti yakiwuka dda naye omuntu okuvaayo nga tosiima munaaka nga gw'otosiima kyakoze kwoyimiridde lyeddembe ly'olina ennyumba ogizimbye mu mulembe gwe ovugidde mu mulembe gwa mamotoka abaana bo mb'obazaaliddemu basomye bali mu international schools olinnyo ennyonyi buli lunaku naye nga tiketi yo actually ogifuna mu kumuvuma n'oga nti mubi. Nonze ndowooza kya bugunjufu okwapreciatinga ekiriwo. Again tuddayo wali ku kisinde kya patriotism nti okusiima mwoyo gwa ggwanga. Omuyimbi yayimba oluyimba ne lukwata wonna basiima ogenze ebirungi tukola makulu agekuli basiima ogenze tewali gwe lutaakwatako kati kyannaku nnyo okuba nti abantu balina kalikyeye y'okusiima omuntu ng'agenze obutasiima omuntu tulina obuzibu kati nti omuntu ne bw'akola atya ateekwa kumaliriza bubi nga waliwo abakigenderera osobola okulira ebiri ku munnamasaka munnange Mathias Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga laba ebimuliko yaweereza bulungi mu kisanja kye nga liido toyinza mukootinga ng'alinayo ekigambo ekitali kyamagezi. yaweereza bulungi naye olaba nti waliwo abalina intentions ez'okulabika nti ne neighbor tamuwa mazzi kati kyetuba twetaaga patriotism abantu bawolerezenga nga ne bw'oba owolereza towolereza lwakubanga bapateyo. Mathias Mpuuga asiimibwa abatali bakati ba NRM abamulwanya ne bali bamusiima kenkubulire kino nze ndi wakati mu ntalo obulamu bwange era juzi nasimatuka amasasi ne gantwalako muganda wange abantu abatakusiima be basinga kwenda osinga emirimu gyo. Ekyo njagala olwo omuntu akiige munyo ku makya ne mu misingi bw'olaba bakulwanyisa va kuba n'abakusiima abakulwanyisa be bakakasa nti you have done something. Nobody fights a failure. Abakulwanyisa wabaawo ensonga lwaki nzizaamu amaanyi bonna abatulaba n'abatuwuliriza bwe babanga tebakusiima era nga bakulwanyisa banoonya kukusimbuliza kitegeeza gwomaze okusimba emirandira. Naye mwoyo mubi Musumba mwoyo mubi ogw'okulwanyisa tubeera wano bulijjo akola ekituufu ekirungi taata tubeera wano bulijjo ne tusoma Bayibuli tugendeko mu lubereberye essula 4 mwoyo gwadda tulina gulwanyisa mu mulembe gwaffe tugaane sitaani tulokoke. Genesis chapter 4 ze kansome nga bw'onoonya ey'oluzungu. Genesis lubereberye essula 4 olunyiri tutandikire ku lusooka. Adamu n'amanya Kaawa mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Kayini n'ayogera nti mpeereddwa omusajja eri Mukama era nate n'azaala muganda we Abiri n'aba musumba wa ndiga naye Kayini
n'aba mulimi wa ttaka. Awo ennaku bwe zaayitawo Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Abiri naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abiri kyawaddeyo, naye Kayini ne kyeyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Mukama n'agamba Kayini, kiki ekikusunguwazza? Era kiki ekikwonoonyesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga. Bw'otookola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga. Bw'otookola bulungi ekibi kinaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga. Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we. Awo baali nga bali mu nnimiro, Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti, aluwa Abiri muganda wo? N'ayogera nti, simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. N'ayogera nti, okoze eki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okulimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo. Bw'onoolimanga ensi okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga momboze era omutambuze. Kayini n'agamba Mukama nti, okubonereza kwange tekuyinzika kugumiikirizika. Laba, ongoberero mu maaso go ggwe, ongoberero mu maaso go mwe neekwekanga, era naabanga momboze era mutambuze mu nsi. Awulituuka buli alindaba alinzita nkomye ku lwa 14. Awulidde nga ekikolimo ekimuweereddwa oluvannyuma lw'okuyiwa omusaayi. Ate ekizito wannyo naye nga yeerabidde nti ate oli ye yamugidde ddala mu nsi. Zisome kanzisome tumule kubanga tuyina eddakiika ziri 2 zokka. Genesis 4 from verse 1 to verse 14. Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. And its desire is for you, but you should rule over it. Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? And he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cast from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond you shall be on the earth. And
Cain said to the Lord, my punishment is greater than I can bear. Surely you are a killer. You have driven me out of this day from the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and a vagabond on the earth, and it will happen that anyone who finds me will kill me. Tugenda kuwumulamu musumba alina ffe ku Soul TV. Naye ekibuuzo kyo kitegedde. Wabuuzizza ng'obuuza nti lwaki omuntu aba asalawo okukola obubi okusaanyaawo omulala mu kifo ky'okukola obulungi. Ne nkulaga nti ensigo eviira ddala ku Genesis. Omuntu lwaki asalawo okukola obubi? Ababi bateeka efforts mu kwasasinatinga mu kifo ky'okuteeka efforts mu kukola obulungi. Tuwumulamu tukyagenda maaso ne programu Omunnyo Ku Makya, ate programu eno eddamu ne runninga mu misingi, programu emisingi olw'eggulu. Tuwumule kate tukomewo. Tukwaniriza mu kuwumulamu okwo tugenda maaso ne programu Omunnyo Ku Makya, ate programu y'emisingi egy'olunaku olwaleero. Programu ene kutusibaako aba John Huss International College of Health Sciences. Aba John Huss International College of Health Sciences be batendeka abayizi mu misomo egy'ebyobusawo n'ebyobujjanjabi. Ku mutendero gwa diploma ne certificate bobanga olina omuyizi ali amaze senior 4 amaze senior 6 teyandyagadde okweyongerayo mu misomo ejjine jaffe egya bulijjo asobola okumutwala ku John Huss International College of Health Sciences ne bamuwangula ne bamutendeka okusoma midwifery n'ebirala bwe bityo. Noonya abantu bano bali mu bitundu eby'Ekigobe. Ekigobe yali mu Njero municipality. Bwewetegereza obulungi ku TV yo obanga oli Omunnyo Ku Makya ojja kulaba enamba y'essimu bakubireko otegeere ebisinga ku ebyo. Kye batutegeezezza kiri nti ebisale bisoboka ebyakutegeregana twala omuyizi agende asomere ku John Huss International College of Health Sciences. Tulina omusumba Lozas Bijingo, tugenda maaso ne program twogera ku okukola obubi mu kifo ky'okukola obulungi. Okukola obubi mu kifo ky'okukola obulungi. Ono yasooka kye yakola ffenna twale mu kiyigirako nti okubanga Kaini yatta Aberi tekyakyusa feva ya Aberi edde ku Kaini. Omuntu okubuuza nti nga kuva ddi nga nze mukuumi wa muganda wange, that is a lack of patriotism, that is a lack of over what? And Cain was the firstborn. Yes. In the essence, in that essence, yandibadde nga ye brother's keeper, yandibadde akuma mutowe. Era ojjukira nga tukuzibwa nti omutone bwakola ekintu toliactingira mu forces ezimu. Yes. Kubanga bakubuuza kumwembyani mukulu. Era osubirwa okubanga gwogayidinga. Naye ekirungi kya program bweziti ng'ate ziri Bible based, omuntu alina okuyigira nti killing Abel, it doesn't make you favored. Omuntu yenna akola ekibi kubanga akulabye ng'okola ekirungi tekijjulula kyolina ne kidda ku ye. Yes. N'akamu n'akatono. Kuba Cain Abel yali alabye favor mu maaso ga Katonda. Yakola ekituufu. Yes. Saddaaka tezibeera mboga, teba kabeji, taba nakati. Tosobola kwokya bintu ebyo ne bikola evvumbe. Ekikola evvumbe savu. Yes. Nyama ey'amasavu. Kaakati ono kye yali alina okukola kwe kukimanya Mukama yasiimye Aberi. Kiki ekyamusiimisizza? Essavu lyatokose mu kyoto. Mukama yasiimye ekyoto. Yes. Nze nayokyeza ki? Nayokyeza nakati n'ebbuga, nayokyeza obutula, nayokyeza biki, naleese lumonde, nayokyeza ebirime. Mukama teyabisiimye. Eyasiimiddwa kye yakoze. Yes. Kye nnyina okukoppa. Yes. Kyemba nkola nange. Kyemba nkola. Eyasiimiddwa kye yakoze kye nnyina okukoppa. Mu bulamu buno bwe tulimu
tuyiga okukolanga ebintu nga tulina betulabiddeko tetubasaanyaawo. Yes. Sinze nasooka okukola radio. Eyasooka waali naye naffe tutaddewo. Sinze nasooka okukola TV. Eyasooka waali naye naffe tutaddewo. Kakati tutambulira wamu, atalabye eri n'alaba eno, atawuliriza eri n'awuliriza eno. Naye n'abamu bwe bakola ebintu ayagala ate gwakopyeko ate era aveewo. Era ekimu ku bigaana amawanga gaffe okulaakulana. Mpalana ez'ekika ekyo gw'osoosa okukola hardware oli n'agikola alabidde ku ggwe ne lufuuka olutalo. Nti lwakyakoze ekyange kye nasooka okukola. Okay, abo nabo weebali abali ku lwi lwa Apollo tajja kukola kyenkola. Naye ne wabaawo ate ne ba Apollo abakoze bugingo kyakola nga gwe balabiddeko ne baagala bugingo asaanewo. Kati awo waba wabulawo omwoyo gw'eggwanga. Era tutegeeza abantu nti tulina okusabanga ennyo kubanga emisaayi gy'abantu mingi gikaaba. Ng'ekigikaabya si kirala bwe baasakisiidinga mu kifo ky'okubanga basiimibwa battibwa buttibwa. Okijja eri gye tutandikidde butereevu nti abakola ebirungi ate tebasiimibwa ate babasiima nga bafudde. Ababadde bakulwanyisa bwennyini bw'ofa ofuuka daalingi. Kyekyo yogedde ku lulimba luli. Basiima ogenze gye kiva. Kati nze Mukama nyambye era nsaba nyambire ddala mpangaale ndabe ku bintu bingi okusinga byendabye kubanga ate nze byendaba byonna nsomesa. Kino si kyogera no mukwemulugunya kyengenda okwogera ngenda kyogerera mu kuyigiriza. Kyogere musumba. Ani musumba gwe musuubira atandibadde mukunziika mu Kampala wano. Era osobola ne mu mutwe gwe okufumiitiriza nti musumba gundi yandikoze statement bweti. Tufiiriddwa omulwanyi. Tufiiriddwa omusajja abadde ayita a spade. Nina bendowoozaako ne statement ze bandikoze. Bandigambye tufiiriddwa ow'oluganda. Era essaawa ezasooka nga tumaze okuggwa mu batujju nga kigambibwa nti ndi mu ICU bwegaba amasasi baga nti oli mu ICU oba ogenze. Essaawa ezo baali bafumba messages ze bagenda okusindika okulaga ensi nti bantu balamu. Naye ate amawulire agaddako nga kirabika nti siri mu ICU munnange agenze yeewaddeyo ng'engabo nkoseddwa naye sigenda kufa ne bali fraining. Era osobola okubala noga nti gundi talina kyeyanyega 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 naye gundi teyanyega. Naye nga mu kufa bandibadde basaale mwe benkola nabo mwandibadde mabega nnyo temwandisobodde kusembera ku mulambo. Statement zandikoleddwa articles zandiwandiikiddwa mawulire gavumenti yandivumiriddwa olw'okubanga tekuumye bantu abayimusa abavubuka aboogera ebintu eby'amaanyi. Everything that is good would have spoken over my dead body. Abataddewo enkulaakulana abawadde abantu emirimu. Abasumba mandi bawulidde nga baga nti bazadde baabwe bawuliriza pasita bugingo. Mwandi bawulidde nga baga naffe tuli basumba naye ebika byaffe biwadde biwuliriza musajja ono tufiiriddwa nnyo. Sirina gwe nvunaana era tuwali naye wandiikibwa mu kyawandiikibwa nti yandivuddeyo n'ansaasira naye kyembamanyiiko basiima nnyo amalaalo basiima nnyo abafu. Era Musa waliwo gwe awuliza kati atamanyi Musa nedda. Musa ekyamulemesa okutuuka mu nsi ensuubize mawaggali g'abantu abali bawakanya kolingi ye. Musa ali mu ggulu kubanga
tumulaba nga Yesu ali ku lusozi agenze kusaba abantu babiri abamwegattako yali Musa ne Eliya era ekitiibwa kya Mukama kyali kingi meaning tibali mu Geyeena era Petero yasuggestinga nti wano wazimbibwewo ensiisira esatu emu ya Yesu endala ya Musa endala ya Eliya. Presence yali awesome. Petero nga yagala Katonda yete yagala baveewo nolwekyo Musa wadde teyatuuka mu nsi nsuubize naye yayitibwa n'addayo mu ggulu omubiri gwe Mukama we yaguziika ne leero tewali amanyiiwo okusinziira ku Deuteronomy chapter 34 Deuteronomy chapter 34 awaziikibwa Musa tewali amanyiiwo nakati naye omwoyo gwe guli mu ggulu era alabikako ku lusozi nga Yesu agenza okusaba naye bonna nga bwe bawakanya Musa bonna bwe bamukkiriza nga amaze okufa. Ogambe nti bamuwakanya okyogedde otya? Bamulwanyisa bamuwakanya nga mwe muli n'ebibuuzo Katonda ayogera naye yekka yalina okuba kamanda waabwe yalina okubawa instructions agenda okuva okuleeta amateeka nga bakoze ennyana. To cut the long story short, buli ddiini eri ku nsi kuno nga ddiini kubanga bwe mba njogera ku ddiini njogera ku bantu abagamba nti waliwo Katonda waggulu mba soogera ku bali mu kusamira na kunoonya mizimu naye buli ddiini eri ku nsi kuno ekkiriza mu Musa. Yes. Denomination zonna babeere Bayisiraamu siina denomination gye mmanyi ewakanya Musa ne bo babeera bano abatalibaani Musa yafuuka Musa. So this is naye ne Musa mu kwatikirira kwera bamuwakanya do something that will criticize you. We are here to encourage you that when you see them fighting you it is a sign that you have started establishing yourself. Yes. You are doing something. You are there is an impact of what you are doing. Nemusombeera tekijjaawo kirinze entandise nakyo nga ngamba nti mwoyo mubi ogw'okuwakanya omuntu akola ekituufu. Kati bwewanga nti mwoyo mubi ogw'okuwakanya omuntu akola ekituufu nze nengenda nkulaga ekikolofu ab'omulembe guno obanga tusobola era nga twagala nga Katonda ali naffe tugusimbulize kubanga guva mu lubereberye. Genesis chapter 4 the first person to die on planet Earth was murdered. Yali akoze ekituufu ate yasooka okukola kyokolebwa yali murdered. Yatirimbulwa tiyafa bulwadde omulambo ogwasooka ku nsi tegwali gwa bulwadde. So tukimanyi nti tunoonye n'ekyagutta kubanga tukola postmortem bujja fitina enge ihari itima nibusha eyo slogan njagala nnyo itima ebyensi n'omushenyi kakati yatamune Mukama n'amubulira repercussions naga nti it is unbearable. Which is bearable to kill your brother? Yes. Do you understand? Ekiri bearable okutta muganda wo. Let us learn to support each other. Exactly. Let us learn to protect each other. Let us learn to stay in our lines. Fight for what is yours. Nze ekimu ku byanzijjayo mangu okuwagira General Muhoozi Kayini Rugaba kyekino. 1 siraba ngeri gye nsiima mu taata we omukulembeze waffe ng'emyaka gye gyonna kwe kutegeera kwange. Tutegeregana. Nvuddemu okufuuka omuntu nga yaliwo nensoma nembaako wenkomye wadde naddamu nenyunga nembanga eyasoma kadiguli nkalina neera wasoma
lwaki nedda wasoma kale kikyotaayitamu era nokubanti okusoma kwaffe temukusaamu kitiibwa nedda wabituukiriza byonna bwe nkugamba nali ku ttale ebbanga lyonna tokkiriza ninasoma wasoma wasoma bwe nkugamba nali house boy mutakiriza ninasoma so tulina layini gye tugoba ne tukwata certificate zaffe lwatewali azituwandikira tezisayiningibwako naye nze mba nyinawo kusoma kwange obukugobeera obulina obukugu wange mba bulina era bwe nkugamba nti nedda naawe kwata ekkubo lyange genda mu house boy tembeeya tuuka bwe tutuuse naye naawe siri eryali ekkubo lyo mukkirizenga nti n'abataasomera gye mwasoma baasoma kati mu bulamu obwo nendookokera mu mulembe gwa Museveni nalokoka 1992 ataali kintu mu mulembe gwa Museveni nga mmaze okulokoka laba gye ntuuse sijja kwogera bingi bw'oba tomanyi bwendi olina ebizibu byo ate era weebuzaabuza weemamaaza kuba kwemamaaza bw'oba tomanyi bugingo bwali weemamaaza kiba kinene era so to me and to so many be bayita ba silent majority we can see what the father has done bali boyogedde abalinze akaseera akabi ate basiime ng'amaze okugenda amawanga gonna agatwetolodde gamuyita taata w'amawanga kubanga tewaliwo ggwanga litwetolodde nga talina mukono mu mirembe gye balina teririiwo Africa yonna Yoweri Kaguta Museveni abadde icon. He is mwoyo gwa ggwanga. Mwoyo gwa ggwanga ndowooza kituzaayo wali omuntu oyo atasiima atalaba kirungi era ne mwoyo gw'eggwanga beera tamulimu ne bw'aba alina ebintu era abamwavu kati kansire wali malo conjoininga statement yange mu ngeri yonna omuntu gwe nsobola okulaga nti nsiimye his excellency era nga bwe mba mulaga nti nsiimye sirwana na mwana we tulwana na muhozi Kene Rugaba sisobola kulwana na mwana we nsobola mulaga nti ng'okyali mulamu abaana bo bayina ababasapootinga kubanga ekituufu kiri nti eggwanga lino Mukama akukozesezza olijje wala ettaka lyalinnya valiyu ebizimbe bizimbiddwa abantu ekiriwo tolina bw'okinyonyola kyeraga kyokka naye abeemamaaza balaga tewaliwo n'ekimu ekiriwo naye ng'ate bw'obabuuza nti obulamu bwammwe obufugiddwa Museveni emyaka emingi n'obulamu bw'abakitammwe Museveni mwataali bufaanana bikwatagana bukwatagana did they live a life that you are living jjajjawo yavuga escalade oba kitaawo this is better kino ekyaleero so kati sirina aspirations za kufuuka president wa Uganda omusajja bw'abanga avuddeyo ng'agamba nti ennyumba mwembadde taata byabadde akola mbadde mbiraba and I appreciate him I can do better akaluwa akange kasooka okufuna tolina omuwakanyiza asina omuwakanyiza neera okumuwakanya kankyogere musumba okumuwakanya taata we nga tanaba kuvaayo kugamba nti nedda atulinda ddoboozi lya taata nedda tola nti nakyo kiraga nti taata yakkiriza oba ate naye taata tagambanga nti nedda omanyi statement zikolebwa emirundi ebiri waŋŋamba ng'omaliriza diguli ey'amawulire nti no comment is a comment olugeza sikwata bw'oba oyogera nomba nkwata nze nsomera wano nga mwogera nasoma kati amawulire nagasoma no comment kati taata tanaba kukola comment taata tanaba commenting naye kyendowooza nti omwoyo bwe gutyo mu ggwanga gwatandika dda lwakuba nti abamu baagala kubalaga nti ate bo tebasaanidde naye bwe tutandika okukwata lisiti y'abantu ba mwoyo gwa ggwanga abasiimye abazadde kye bakoze ne bateekayo abaana as a token appreciation bangi kuviira ddala ku Ken Ruchamuzi kuva eri mabega
ku mugenzi bali ku ddembe honorable bali ku ddembe omugenzi era ne balonda omwana we okutuuka olwaleero lwaki mulowooza nti ababaka bamwe aba palamenti mukama bw'abayita muleeta abaana baabwe naye pulezidenti titwandi mulinze na kumuyita ateekwa okulaba ng'asiimiddwa ng'akyaliwo. Nalabye ekibiina ky'FDC nga kigamba nti tuleeta omwana waani owasisiri ogwalo gwe baliyita bamuwanzeeko eddusu ne bagamba nti ono likwate mama wabadde mukazi mulungi mama we abadde mukyala patriotist era ebyobufuzi by'engeri gy'abadde abizajjamu gye twagala abantu bonna babikole ekibi kibeere kibi ate okyogerere mu maaso g'omukulembeze ekirungi kibeere kirungi. You don't oppose to the extent of hating your nation. Exactly. Ekyo kyenjagala kyokka tukwasaganye era njagala tubeere mu Uganda erimu nti bw'oba oyagala kibiina kiri nga nze njagala kino tuliire wamu as in let us dine together. Tonoonya biso tokolanga abiri tokolanga kaina abiri. Ekyewuunyisa Musumba boyogeddeko mu ntandikwa abagenda mu nsi ez'ebweru si bwe kiri ate abo mu nsi ez'ebweru batuula wamu mu nsi ez'ebweru batuula wamu nekyengamba sirina bukakafu batuulamu ne baliwa. Prime Minister wa Israel twayogera wano mbadde ngamba nti oga nti bwe bava wano abannayuganda batuuka eri abewakanya neeri beeyuza abaakuno eri gye bagenda bo batuula wamu baawula pate bagatta eggwanga bwe kituuka ku Israel eri ku lutalo opposition yasooka kuwa cabinet ne b'omusindika akamandinga kuwangula kubanga Isirairi yewangula kati mu nsonga eno tuza tunatera okumaliriza tuyina okubanga ffena tuyina spirit age Uganda yewangula. Yes. Uganda yewangula bwabawo donation wadde owakanya donation giteekereyo omukono ejje ati naawe ofune ekyonyumya ogambe banaye mumpe kubanga ne sente ezaali zigenda okuvayo ez'okujjanjaba era nze nateekako omukono ndizijje era mulaba abantu tebakyafa nnyo naye bano abantu abavuganya abaakuno tebaba nakyakwogera tebalinayo testimony wadde okuzimba oluzzi. Mu ggwanga erya America bwe yali erumba Iraq mu 2001 Senate n'eki byonna byatuula ne bagamba nti tukonyeemu George Bush genda olumbe aba Democrats n'aba bonna manyanga conservative n'abandi bonna bakanye kubanga kyali kya okulwanirira mwoyo gwa ggwanga owa America nga Al-Qaeda n'obutujju bukoze eki bamaze okukuba America. Era wano kyekizibu kye tukyalina nti bannayuganda abamu babeera ku ludda lwa mulabe they are against their own country. Baali bamanyi nti kyebagendako eri ku lutalo kigenda kuganyula bonna. Al-Qaeda ya luvannyuma ya 20. Kati wano mu Uganda ekyali kirina okutugatta ekibadde kirina otugatta mu kaseera ku lutalo lwe tubaddemu era nga tukyatoba nalwo lwa kulwanyisa bisiyaga kubanga tuwali mukulembeze nga abasajja babiri be bamuzaala oba bakazi babiri be bamuzaala ekyo twandibadde twogera olulimi olwo mu bisigadde byonna tuteeka okwogeranga olulimi olwo wano oba twawukane naye mu bisigadde twogera olulimi lumu kuba naye mu famire mwe tuzaalibwa mulimu abantu bangi nga tetukkiriziganya nabo naye tusigala tuli bataata ogwo abaana basigala bataata kati mu nsonga eno tuyina taata tuyina ne maama mu Uganda taata ye Katonda nyaffe ye Uganda ku buli nsonga yonna ezimba Uganda tuteekwa kubanga twogera olulimi olwo lumu so okusiima okusiima kikulu nnyo n'abaana basiime bazadde baabwe kuba omwoyo guno tulina guzimba kuva buto era emabegako tubadde ne saavisi z'okuzaayo abaana ne tubabuulira basiime ku bakadde. You're not entitled. Eri abakadde abasazeewo okunywa obunywa omwenge owuwa akuteereddeyo ssente fukamira ne bw'oba mulenzi fukamira weebaze laga empisa nga abazadde bazze siima okusiima tukuzimbe kuva wansi naye
patriotism tugizimbire ku musingi gw'okuba nti tuli bakuumi b'abaganda baffe. Our brother's keeper. We are our brother's keeper. Let us wish each other well. Yes. You lose nothing. Munsi muno tuli bagenyi tujja kuyitamu. Naye tulina okumenyawo omuzimu guno ogw'okuba nti omulambo ogwasooka okugwa ku nsi yali madda nga ne motive yali yakumugjawo ate nga ne bwamugjawo Kayini bajjawo Aberi tagenda kutwala favors za Aberi. Yes. Ate nga mwalimu obuggya mwalimu effitina bwe tuba tusaaminga apo bwe tuddayo ekintu Mathias Mpuuga kyogamba nti aba NRM bamusiima basobola okuba nga bamusiima naye ateekwa kusiimwa Uganda sina NRM. Yes. So kibi nnyo okuba nti waliwo gurupu nga yeegamba nti oyo tujja kumutema enteega oyo tujja kumusiimuula kuba ekimu ku bikyantawaanya ngenze empona n'ebiwundu bigenda biwona naye kikyantawaanya eyanteega okunkuba amasasi yanteegera ki? Ekigendererwa kyali ki? Ekigendererwa kyali ki? Lwaki tajja misana nanga nti toyogera ku kino oba tokola bwoti oba njagala kino bwe nfa n'ofuuka bujingo okitegeera kyekinuma bano bonna abataasaasira bwe sibafaako abaasaasira n'abataasaasira bonna tuli bantu bawamu. Olwaleero bw'obanga oyina ky'obuusizza amaaso ate ogenda ekikufuukira essomo mu maaso twasoma wano tusoma olunyiriri lulimu engero 11 olunyiriri wa 17 Proverbs 11:17 Wende nti asaasira akola bulungi emmeeme yeye naye omukambwe ateganya mubiri gweye. Oluzungu neegamba the merciful man does good for his own soul. Yes. But he who is cruel troubles his own flesh. Butereevu oyina okubanga olwana okubanga olina omutima mulungi. Yali Saala namba eya Dawudi mu Psalms 51. Psalms 51 tuli mu kudduka speed ndowooza obudde tebutuli bulungi. Psalms 51 egamba bweti verse 10 nti ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda onzizeemu omwoyo omulungi munda yange. Eyi egamba eta 51:10 create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. You can't appreciate with a dirty heart. Actually kada akagambo kalaga nti omutima omubi guli dirty. That's why with a dirty heart you do dirty games. Bogira clean heart. Clean heart. So let us pray this prayer as a national prayer. God to create in us a clean heart. Amen. Ekigambo ekisembayo musumbu lwakadde tuwunzike program. Ekigambo ekisembayo Uganda has a future. Amen. Kubanga tulina Katonda. Mbadde ngenda okwerabira ekintu ekikulu. Njagala okuyozaayoza Justice Sebutinde Julia olw'okutuuka ku kkula ery'okubeera vice president owa International Court of Justice. Ekyagenda kituukako ng'amaze okulaga nti okulumba Isirayiri kyali kikyamu naye ng'ensi yonna eyagala kuddira Isirayiri ate gyebeefuula enkyamu. Ekintu ekyo kyankoledde era kyenvudde mbaga nti Uganda erina future. Stand on the truth, you shall win. Omuntu yandibadde alowooza nti kati ndowooza Justice Julia Sebutinde bagenda namu terminatinga contract zaakomewo eno aganye okwogera olulimi lwe boogera. Instead yafunye promotion. Lemeranga ku kituufu bwe kabanga ke kasembayo olwaleero
lemeranga ku kituufu ne bwe bunaabaddi ekituufu kibala ebibala ebirungi ekibi kibala okuzikirira. Tweyanza nnyo tweyanzeeke era twebaza Mukama olw'akaseera kano kennyini. Buli Lwakubiri bwetyo bwe tutambula tubeera n'omusumba Aloysius Bugingo wano ku Omunnyo Ku Makya ate ne mu programu emisingi ku Salt FM, Salt TV ne ku mikutu emirala gyonna kwoteekwa okusigala tuddemu tusinkane wiiki ejja musumba tubasibulire wano nti amiina neyanza bale kunkyaza beeraba. amiina. Amen.